obanja kuddayo e Kampala olwaleero kati kigo wano. Ekisooka nga sinaba kukibotola n'okukiboggolera ddala n'okukigamba nti kitandike, kansooke ne constitution egamba kikuwa ekibanja n'oweekyapa. Mumpulidde ngambye wa kibanja na wakyapa, sigambye landlord. Mu constitution temuli landlord, mwe mubijjawa ani landlord. Mugenda ate ne mugamba nti nannyini ttaka. Ani yakigamba nti waliwo nannyini ttaka? Constitution egamba ki? Tenancy na occupant. Legal obligations ono w'ekibanja. Kwegamba kigamba owa tenancy, that is owa mailo, owa freehold, owa leasehold, owa customary n'oweekyapa. Terina weegamba ti nannyini ttaka. Article esooka ya Biblia Satu egamba nti ettaka lyonna lyani? Ly'Abannayuganda. N'ekyo bw'oba ogenda n'ogamba nti ate waliwo nannyini ttaka, ate nannyini ttaka yazze, oba oyogedde ekitali mu constitution. Kaakati nkusomesezza nga Ssaabalwanyi bwe yaŋŋamba okusomesa. Olwaleero toddayo okugamba nti waliyo nannyini ttaka wano. Ettaka lyammwe. Kaakati mu bannannyini ttaka mwe muli katigore ow'ekyapa. Kakati constitution 237 mumanyi nti constitution yetteeka erisinga amateeka gonna. Akantu konna libe tteeka, libe oda ya kooti, ebere kalombolombo akakontana ne constitution kiba kifu. Nga President Museveni asinziira mu buyinza bw'obumwera akawairo 99 ka constitution. Akawairo ako kagamba nti obuyinza bwonna buli mu mikono gya President wa Uganda Ssaabalwanyi. Era kagamba nti ye yennyini yawa ebiragiro ebikwatagana ne constitution ya implementing a constitution. N'olwekyo ekiragiro kyonna kyawa kiba kirina obuyinza bw'amateeka nti as a force of law. N'olwekyo ebiragiro bye yawa ku w'ekibanja birina force of law. N'olwekyo ng'asinziira okwo yawa ebiragiro ebissa mu nkola akawairo 237 sub article 8. Akawairo kagamba nti ow'ekibanja takwatibwako. Era ow'ekibanja ayinza okubeera ku mayiro. Gw'oba olina ekyapa kya mayiro kyo kitereke, naye tewali wa kibanja ojja kutulugunya. Ow'ekibanja tekitegeeza, ow'ekyapa tekitegeeza kuba nannyini ttaka, kubanga ow'ekyapa constitution temuwa security of occupancy. Constitution tegamba nti gwe ow'ekyapa gwo tokwatibwako. Constitution gwegamba yekka obutakwatibwako wa kibanja. Kaakati ng'asinzira mu buyinza bwe ne mu constitution, President nzize n'ekiragiro wano mu ngalo, temugamba nti jogala byange. Oyo Ssaabalwanyi Honorable gwayogeddeko namwe ne mugamba nga bwe mwagala nnyo, ne mwenenyanga bwe mutadda temugenda kuddayo mabega kuwa mpewe ziyita. Oyo ye yawa ebiragiro era mbisoma wano. Ekisooka tewali kuddira nannyini kibanja n'omusalako n'ogamba nti kankweko yiika emu oba bbiri nnakuwaako akaapa. Bwakukola bw'atyo ababbye. Kakusomere mu Luzungu. The illegal aspect
of the acts of the minor landlord, cutting off part of the kibanja of the owner and giving him a tiny portion is illegal. Baba abakubye oyabamubbi ekintu ekyo President Yoweri Museveni yakisayininga. Mwali mugirabyeko sigiricha ye yino wano Yoweri Kaguta Museveni President. Era ne kopi najua kuna Attorney General, Head of Legal Affairs State House, Mukyala Njuba ne Moses Byarwange nakola mu State House. Nabo wako kopi. Eyo order from above. Ate tewali order from above a single president. Ye oja kugamba nti yeegula. Ekibanja teyeegula kubanga ekibanja kikye constitution ekigarantinga toyinza kwegula kikyo. Kati toyinza kuva ino ogamba mayanja gulenga teyeyo gyowandikyo. Kakati ekibanja kikyo oli olwokuba alina ekyapa ava ati eri n'agamba nti nno kati weegule ku kikyo. Mu Luzungu President yagamba nti eligo kibanja owner does not have to kwegula. Mwegule is illegal. Ekyo kyaba kya bubbi. Yenna agamba n'agamba nti ekisooka kigambye okukusalako akatundu baba kubbye kubanga kikyo. Oli tayinza gamba nti esaati yeeyo kankulekeko kano katundu nkulekereko kano. Oyo akubbye. N'okwegula baba bakubbye kubanga kikyo kiri guaranteed by Constitution Article 237 Article 8. Era buli yenna kikola abaku kyonna kyabakola nti akujja ku ttaka abakubbye kubanga ettaka liryo lwakuba nti ekyo ekikyo bakiyita kibanja ekyoli akiyita kyapa naye ng'ettaka liryo. So togamba nti ow'ettaka ze wano ekira President yalagira n'agamba yenna agula ettaka ng'aliko ow'ekibanja n'agamba nti nno tajja kumuguza abaguza empewo kiwa. Kakisobe mu Luzungu, anybody who buys occupied land occupied by vibanja holders buys more or less air unless there's willing buyer, willing seller. Owekibanja bwagamba nzize situunda nti nkuwadde biliyoni ogamba nti biliyoni ogitwale nze situunda omunaku tabaako nakake nze ngambye nti situunda. President agambye nti no, let him remain with this kibanja. Ebyo bya President Museveni eyampa kibanja kye akwatibwe avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Kakisobe mu Luzungu, anybody found engaging in evictions will be prosecuted according to the law. Muwulira nja kulangira bani abagenda okukwatibwa kati bwebawawo wano tujja kubaleka kubakwata. Ate n'agamba abo bonna ababanga wetwogera kati bagibwa ku bibanja byabwe gavumenti ebayambe okubazza ku bibanja byabwe. Kino era mugiraba President sigiricha ye mugiraba Yoweri Kaguta Museveni. Kino bannange sigamba nti yakyukoze eggulu yakisayininga nga 22 February 2013. Emyaka 10 bano babazanyirako. Kakati kazibwe akwatibwe avunaanibwe emisango gino. Abantu babiri
Kazibwene Julius Ogito okusinziira ku mateeka kubanga bakontanye ne constitution bikontanye ne constitutional order eza president zakoze nga have the force of law. Yagamba mubakwate mubavunaanibwe okusinziira ku mateeka. Amateeka gaagano Kazibwe ono ne Julius Sekiito gwe bagenda okukwatibwamu. Etteeka erisooka era ndowooza DPC mwena mumpulira kubanga olusagamba tebamanyi kyaji ki gye bagenda okukyajirirwa. Esooka threatening violence okubatiisatiisa eyo kyaji namboko okubamanya mateeka criminal sebawandiika DPC bwena oba amaze okubakwata obasomere kyaji eyo eya threatening violence. Kakati ekyokubiri waliwo kyaji endala bagiyita forceful entry okweyingiza ku bibanja byammwe nga temumukkiriza. Eyo forceful entry eyo criminal charge. Sebo DPC giwandiike olunamukwatako ne musaako embungu nga mugimusomera section eyo. Forceful entry ani yamukkiriza okuyingira ku kibanja kyo. Ekibanja kyo ttaka lyo. Kakati ekyokusatu criminal trespass ani yamugambye nti yingira kuli eyo criminal trespass neyo kyaji bagibasomere abantu bonna ababiri. Ekyokuna threat ani malicious damage to property ebintu byammwe byonna bye boonoonye ebyo naye eyo kyaji bagiyita malicious damage to property bakwatibwe bavunaanirwe ebintu ebyo. Kakati mpuliddeyo n'abagamba nti abantu mwabawumuza mwabaziika amalaalo ago nago bazze kakati bagonoona era bakwatibwe waliwo etteeka ligamba disturbing the peace of the dead n'olwekyo babakwate era bavunaanibwe ekintu ekyo. Kakati pulezidenti agambye nti bonna nkisomye wano abaagobwa ku bibanja gavumenti bayamba abo batabasobola okuddayo. Kakati mbalagira mwenna abaava ku bibanja muddeeyo. Muzeeyi olwaleero ddeyo ku kibanja kyono gemwanyize
ekyatulese tukimaze ekintu kiwedde tukikalawo Museveni oye Mire Babalanda oye Presidential assistant special duties oba general duties nga ku mirimu egyenjawulo nebaza Katonda olw'okuba ntuuse wano olwaleero era nkwebaza nnyo ssebo okumbulira yambuulidde olw'eggulo naye bwe nalabye ebbaluwa nendabako Kazibwe nembanyanga Kazibwe nze mumanyi minisita wange omulungi Babalanda Kazibwe ono nagenda eyo Budonga gye mugambye nentwalayo RDC twatuukayo ne tukola kye twalina okukola era twakoma we tusobola naye ensonga twazitwala mu ofisi ya pulezidenti kati tukuumye basalewo naye kyampitiriddeko nnyo okuwulira nti ate yaumu yali eno neŋŋamba yi era neŋŋamba minisita neŋŋamba oyo omwami waliwo awantu gye namusanga era twakola ekisoboka abantu ne basobola okusula mu maka gaabwe ebyo byendabye wano nti ateeka wansi bantu mu mmotoka nabiraba temulimba mazima amazima nga bwe nagagambye ge batanjagalira Kazibwe akola ne poliisi n'abalala ababbi b'amataka naye nakola kyensobola abantu b'ebidonga era banjulira basula mu maka gaabwe wadde tebanabakudizibwa abamu baabawa abalala tebanabawa kati nebaza nnyo baminisita ababiri betufunye olwaleero era mwebaze Katonda okukyalisa baminisita ababiri si kintu kyangu abantu banjawulo wadde ekubo tubadde sirirungi naye mwe mwina omukisa era nsuubira nti bagenda kusolovinga ekizibu kyammwe saagala kutwala budde bungi era njagala kubasomera enamba yange nze buli wentuuka nkola kyensobola ate abantu ne beebaka era nkyebaliza Katonda njagala kusaba namba yange nkimanyi bwe tuva wano Kazibwe ajja kuleeta abantu be batandika okubonyabonya nga bye bakola eri ebudonga naye naddayo abantu ne mbawa emirembe kati babasomere namba yange nze nzikiriza oba kufa kufe lwakuba kufiira abantu tukooye okubeera nga bonoona erinnya lya State House kati batandise kuwalampa abantu individuals abakola mu State House naye Mukama mulungi maama wange obyewuliridde kati nsuubira tugenda kulwana bulungi babadde bonoona State House office ya President General naye batandise tukwatako amanya kati awo tujja kulwana era mbyebaliza Katonda ate njagala kubagamba ayogedde ekigambo kirungi nti mwe mulemerako bw'olemerako tofa mwekubira enduulu tosobola kukuba nduulu n'okomekereza ng'ofudde era bwewokubira enduulu otereera nkomekereza nga mbagamba mulemereko mujja kutereera babasomera enamba yange ne bwe bakukwata kiro nze manyi bwe nkikola neekutuukako ate bino sirimbu ku mawolere mbyogedde nnyo sikusoogera kintu kye sikola kati kasita Kazibwe akomewo wanakole byakola mwe munkubire nze nja kufuna bwe nkikola nze nina Katonda wange ate Katonda asobola